Poliisi ya CPS ekoze ekikwekweto mweyoledde abavubuka 2 abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka. Ekikwekweto kino kikoleddwa mu bitundu bya Kampala nga kikulembeddwamu Kwizera Benoni oluvannyuma lw'abasuubuzi mu Kampala okwemulugunya nga bagamba nti waliwo abantu abayingira mu maduuka gaabwe ne bababba. Kati ababba bamanyi nti buli mubbi yenna ali wano ku street Kwezera yakoze eki wendi yakufafagana n'omuntu amanyi nti anyakola ki essimu abakozi bajja kukola amanyi nti mubbi wano taliiwo. Banira bateeberezebwa okuba nga bamu ku banyakula amasimu ku bantu saako obusawo. Abantu bayimirira wali ne bajja ne banyakula amasimu ne babbira mu kizimbe kino. Kati bakasitoma b'ekizimbe kino basobola okukola ki tebakyapangisa mu kizimbe kino olw'okuba ababbi. Abakwate balabiddwako nga bakubira abantu baabwe amasimu okujja okubataasa. Musawo bereke bano bansaza bera mu store wakukura omuyindi ne batukwata sibankwata simanyi ngo ne bagamba simanyi bakwata bapolisi kwekigate lubantu bapolisi bano babadde bakuŋŋaanyizibwa kapoliisi akasangibwa ku Arua Park. Omuntu amanyi nti yenna mubbe ebikwekweto bikoze eki bitambise. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.